Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko china na mnana kateze mnana chabasa. Olunaku olweggulo tetwabadde na business tip. Lwabadde lunaku lukulu lwa Idi. Kaakati tunaatera okuwumbawumba ensonga yaffe y'okwolesebwa. Twogedde nno okwolesebwa. Twogera ku kwolesebwa. So tunaatera okuwumbawumba okwolekesebwa. Luga nti kiki Katonda kyeyalina mu ntandikwa y'ebintu. Yatonda ebintu ebirabika n'abijjamu ebyo ebitalabika. Era ebintu byonna ebirabika bya kiseera buseera. Naye ebyo ebitalabika bya lubeerera. Okawulidde ako? Ebintu ebirabika bya kiseera buseera. Naye ebyo ebitalabika bya lubeerera. Kino kitegeeza nti ensi erabika ya kiseera. Kubanga eva mu nsi eterabika. Mu butuufu ensi eterabika yentuufu okusinga eno erabika. Kubanga byonna bye tukola ku nsi biva munda mu ffe. Teri kintu kipya ku nsi kikoleddwa nga tekivudde mu nsi eterabika gye tuyita ensi ey'ebirowoozo. Omuntu atatwala birowoozo ng'ekintu ekikulu mu nsi talina kyasobola kukolamu. Antasobola kuyiiya. Ensi eterabika ye yasookawo. Katonda n'ayagala okugaziya amatwale n'obuyinza bwayo n'abuleeta ku eno eyaffe entonde. Nga bw'olaba obwakabaka bwa Bungereza bwe bwayagala okugaziya amatwale gaabwo wano ewaffe n'ensi eri eterabika bw'etyo bw'ekola. Tuteekwa okuyigiriza abaana baffe abaddugavu nti ebintu byonna bitandikira munda. Balemenga kuggwaamu maanyi, balemenga kululunkana wamu n'okulwanira ebyo bye balabako. Balina okuyiga nti obuyinza babulina obutonda ensi gye baagala singa bayigiriza okukozesa amaanyi g'ebirowoozo byabwe. Ako kakulu. Obwakabaka bwonna bwe bugaziwa butwala empisa yaabwo eri ebitundu ebiba biwambiddwa. Era n'abantu batandika okweyisa ng'abantu obwakabaka obwo obubawambye. Kale ekirowoozo kya Katonda kye yalina mu ntandikwa kwe kugaziya ensi eterabika mu nsi erabika. Kino akikola ng'ayita mu birowoozo byaffe. Omuntu bw'awandiika ebirowoozo bye mu lunaku asobolera ddala okukola ebintu mu nsi ebimufuula ow'enjawulo era omusokkolomo. Katukomaawo olwaleero. BSFM.